Mama mchala Judith n'abakooba minisita w'ebyettaka. Terera sira bali mukukwata no kubisana ibi. Tunula yeri. Naye waggulu. Naye waggulu ba. Gerera. Mama mchala Judith n'abakooba minisita w'ebyettaka. Nkukubira omulanga mama. Bakitwala ekibanja kya taata wange jangu otuyambe yingira mu nsonga zino mama tukwegayiridde. Kale abatulaba abalungi yonna gye musinzira okubeera nga mutulaba okwosaako okubeera nga mutuwuliriza mu bitundu byonna ebikola eggwanga Uganda ne bweru waalyo mbalamusaako n'ennyongera okubanga mbabuuzaako buli omu ku mirimu osinzira okubeera nga okakkalabiza ekyo kyokola just kyongeremu maanyi n'okwongera okukutegeeza oba okukulabula nti eggwanga buli lunaku libaamu abagezi abapya so kiri gy'oli okubeera vigilant n'olaba nti oyajja okubuzaabuza akusange nga olina kyotegeerako oba oli awo akubuzeebuze kitono naawe ojja kubaako bingi by'osobola okubanga obuuka. Nze Vicky mbaanirizaako era mbalamusaako mu puroguramu y'olunaku olwaleero tuli sayiriza eno Mityana Road bayitawo Kamuli bwalula ekyalo bakiyita batya? Bakiyita Kamuli Yes, then kati wano we tuli wennyini bayitawo Kamuli era still Kamuli. Yes, Kale ensonga etuleese nsonga ya ttaka era nga bano bonna bendi nabo bantu ba famire ba Luganda mu futi bano ba siblings bonna nga bwe mbalaba ensonga gye balina yakwemulugunya ku ttaka lye bagamba nti liriko omusenze eyazze naye engeri gye yasenze ku ttaka lyabwe ettaka tugenda kuba tulibalambuza mugenda kuba muliraba n'engeri gye baalitemyetemyemu. Ndi so surprised ng'omuntu nekyemanyi naawe mu mboozi eno ogenda kubeera so surprised era kikuwa ekyokuyiga nti ettaka basobola okulikutwalako nga waliwo abayambibwako abanene, ettaka basobola okulikutwalako nga waliwo abakozesa olukujjukujju oba olukwesikwesi. So kiri gy'oli okubeera vigilant okubeera nga olina kyomanyi ekitonotono. Wuliriza nnyo engeri abafere gye beefunza ettaka oba ebintu by'abalala. Si mu mboozi eno yokka, nnyingi zo z'owulira nga ziina bingi bye zikuyigiriza singa oba oziwadde obudde okuzitunulamu. Kale ndowooza meeting eno ebadde teyina kubeera ku kamera naye tusazeewo tugisse ku record nga sigenda kusobola kufuna one on one n'abantu bano bonna netusalawo meeting eno engeri gye kiri nti tuli mu nsonga za famire era tukkanyiza nga famire tugiteeke ku record. Yes. Kale agenda okwogera agenda kweyanjula amannya go gogenda okusooka okutwanjulira. Yes, bakuyitaani. Amanya gange nze Mwanje John. Gwe mukulu w'abano bonna oba muto waabwe? Bano bonna abaana abawala nga singa wange omuggyeko bonna nze mbakulira. Yesu. Nategeezeddwako nti gwe musika? Yesu. Wasikiraani? Nasikira taata wange Matiya bya Katonda. Yesu. Okay. Ettaka eryaggiddwa ku ttaka lyammwe lyenkana ki? Lye mugamba ng'abaana. Yesu. Liri kitundu ki ekyaggiddwako? Ekitundu ekyaggiddwako batugambye ziri disimolo 35. Disimolo 35. Yesu. Naye kuliko n'obutundutundu. Ati eryaggiddwako. Disimolo ezasendwa tulakita ziri disimolo 15. Ne basendako 15. 15. Ne wasigalawo disimolo endala ezatwalibwa disimolo 2. Ne batwalako n'endala 2. N'endala ziri disimolo 2. Yesu. So lyonna ttaka lino lye photocopy oba original? Photocopy. Balaga ekya ettaka lyammwe we liyita. Yesu. Kikyo. Okay. Ekyo kye nabawa kyali nga tugyeko bibatume batatuwa byembadde nsoose okwogera byebasembayo okupima kati kyo kiri disimolo yiika emu ne disimolo 75 ze ziri okwo.
wano wonna we tutudde nga tebannatoolako bino nga tebannatoolako ezo disimula 35 ne batoolako disimula 35 nesigala yiikeemu ne disimolo 4 zibatemeratemeramu. Zino mujja mutya okuzisalako zino era baani abazitusazisaako abasajja bava Mityana omu ye Kisitu mwami Kisitu omulala ye Bisangwa James n'Ekisitu bava Mityana nga batugambye ku nkaayana ze balabe ze tukaayanamu ne ssenga waffe. Mwalina enkaayana anti twali twagala ffe tusalemu kibanja tubive ku ntono yaabyo wa gye biviira. Bano bajja batya mwami James n'Ekisitu? Mwami James n'Ekisitu ffe twagenda ku RDC ne bannyinaze bano basatu nga tugamba twagala kugabana ku kibanja kya kitaffe naye waliwo basenga abatulemesezza nga tinabo baafuna ewaabwe. Chairman n'atugamba ensonga ezo mukuŋŋaanye famire n'abantu bamwe abalala abataliiwo tuzituulemu. Twali tetunaakuzituulamu senga najja n'ayitawo buyisi n'agenda Mityana n'agenda mu ofisi ya RDC deputy RDC ne bamuwa abasajja abo nga bazze kutuwuliriza ne deputy RDC. Uyu mwami yajjanga driver yasooka okugirako Bisangwa James yajjanga driver n'atuwuliriza n'atugamba lwali tukaayana wano n'atugamba mukaayanye nnyo naye abagezigezi basobola okujja ne babatolako ettaka lyammwe nga mukyali mu kukaayana okubwe kutyo. Era yakozesa olukujjukujju nga meeting ewedde n'atandika okudda mpola mpola n'atugamba tayagala kutuuka wano naye nga bankubira essimu ne defense bamuyita mwami Mukalazi ne basinkana ali ku mafuta ebuwalula ne baŋŋamba ffe singa mwe twamulabye tayagala mugabane kibanja kyammwe. Senga ali wa oli senga oyo naye ffe twalabye amazima nga ye bwe yafuna omugabo ogugwe tusobola ffe obbakwatako netukola ku nsonga ezo ne mubaako ekitundu kye mutuwa ne tubatemeratemeramu ne famire yammwe. Omwami James Bisangwa yesebo aleeta ddiiru gye muli aleeta ddiiru gye tuli kisenga wammwe yagenze waggulu ku district yesebo n'abagamba yesebo n'alaga nti mwetefutefu balemesa okugabana ekibanja kyaffe obutagabana ekibanja kyammwe n'abagamba naye n'abagamba zisobola obbeyambako ne tumatema mu kibanja ekyo ne tusobola okubagabanyaamu ne baganda bo. Naye n'atugamba tewali muntu akolera bwereere. Mulaba emmotoka gyenvuga okuva Mityana emmotoka eyo buli lujja oluyinzija wano enywe emitwalo 4 n'ambuuza kati nakajja wano emirundi emeka. Twali tumusinkana n'ono mwannyinaze emirundi yali giweze 3 n'agamba kati buli lwenzija emitwalo 4 gye nteka mu mmotoka waliwo ne bannange benkolagana nabo muyina okutusasula tewali muntu akolera bwereere. Naye ensasula gye mugenda otusasulamu temuyina ssente enkalu muzirina kovere tuzirina meka. Twali tungambye yali atusalidde miliyoni 10 okutugabanyamu okusobola okutugabanyaamu nga famire ye ng'avudde mu office eya deputy RDC eya deputy sina ya RDC but office ya deputy RDC ow'Emityana kati n'atugamba yalina okubagabanyiza abasaba abagabanyize. Muli abaana bameka? Ffe tuli abaana abali balina okugabana muli abantu bameka? Abali balina okugabana mu kaseera ako twali abantu 7 mu kaseera ako. Naye awo mu kaseera abamu tebaliiwo naye nga twafunako ekirowoozo nga nabo nga beetaaga balina obwetaavu bw'okugabana. Nga mwayogerako nabo? Twali twayogerako nabo ne bagamba ffe tujja batemeratemeramu tubagabanye abataliiwo balisiŋŋaana ebyabwe naye nga ffe tumaze obbatemeratemeramu. Era ne batugamba miliyoni 10 nga bwe mutazirina
tugenda tuwa ku decimal 35 tusobole okukola omulimu ogwo bulungi. Decimal za 35 bazibalira milioni 10. Bazibalira milioni 15. Milioni 15. Yesebo. Nga fe tugambye mukkirize mutukolere bwe mumala otukolera fe tutunde kitundu kyetugabanyizzaako tubasule milioni 10. Ne bagamba nedda milioni 10 twandibadde tuzitwala nga sente za kasi. Naye mbate muyina kasi mutusalire kitundu kituba tutwalako. Olomwe mukkiriza muyingire mu katego kono oba mu diiru ya James Bisangwa. Yesebo. Okuva mu office ya deputy RDC w'Emityana. Yesebo. Mwakkiriza nti katu milioni 15 zatusabye. Yesebo. Ezijja mu decimal za 35. Yesebo. Tuzimuwe. Ndugamba tuzimuwe. Kitegeeza nti olumnammwe muli mu kukkiriza mugabane ku ttaka. Yesebo. Ngoko basobole tutemeratemeramuko. Olwokuba kye mwali mwetaaga. Twali twetaaga. Mwenga mu family mwali mutuddenga bwe mwetemeratemeramu. Yesebo. Nga temufunye muntu wa bali batemeratemerako. Yesebo. Mwali mufunyemu okusikagana omuguwa oba nedda. Mu family twali tufunyemu okusikagana omuguwa. Kubanga ekibanja kino byali ebibanja bibiri. Ekibanja ekimu ne kigabirwa abaana abalenzi ebyejjajja waffe kiriggwajjo. Ekibanja ekimu ne kigabirwa abaana abalenzi ekyali kigabanyizibwa abaana abawala. Yesebo. So kitegeeza mukkiriza muyingira akazannyo. Yesebo. Sigenda kusooka kayita kazannyo. Mukkiriza muyingire eddiiru erasomeddwa Mwami James. Yesebo. Ontyo butukiza diiru eyo bagamba tukole endagaano. Kubanga ffe ne bagamba ffe tukoze emirimu mingi abantu abamu ne batwefuulira. Kati okukiza nti mujja twekyusiza nga tumaze obatemeratemeramu tulina obakozesa endagaano. Naye endagaano eyo nga mukola yantunze batugamba. Netugamba ne bagamba omuwala mwannyinaze Nayiti yaliwa kubano yoli ali Kampala ow'omwana. Ne bamugamba kufuna ekitabo n'ekkalaamu gw'ogenda okuwandiika. Omusajja Bisangwa namugamba gwe nakulabye oli mukalukalu nnyo gujja osobola okuwandiika. Nga mwannyinaze bamufunye ekitabo n'ekkalaamu nga tandika okuwandiika. Naye nga byawandiika biba bimugamba batya ndife abaana b'omugenzi Matiya Kiriggwajjo tukkiriza okuwa bana abasajja decimal 35 okubawa okubaguza kubaguza olumwa abantu basatu mu representinze bano bonna ekyo mwakigambako bana abalala oba temwabagamba abalala tetwabagamba kuba akaseera ko bali tebakyatuwuliriza mwali temukkanya twali tetukwanya kubanga okumanya twali tetukkanya era abasajja abo bajja n'essenga okutuyingiza mu ddiiru eyo nga singa avudde wano ku RDC n'agenda eri waggulu era bo bajja ne balaba enkaayana gye twali tulina ne basalawo bo badde emabega nga n'essenga taliiko ne batuyingiza mu kintu ekyo. Bakozesa opportunity oba omukisa gw'okuba nti senga yabatuukirira kati ate mu kujja okuleeta ddiiru ne babalaga nti ne senga wammwe yaliba ali nabe emabega naye tebadda na senga tebadda naye ne bagamba ye bo bagenda mukwasaganya bibye naye ffe tusooke tukole eddiiru nga senga taliimu senga bamukwasaganya oluvannyuma oli era oluvannyuma bakomawo wano olw'endagaano mujjukola nti tukuguzizza muguzaani omutuufu gwe mugamba nti muguzizza omutuufu gwe yatugamba tumuguzizza Kisitwani so omutuufu eyateekebwa mu ndagaano yagamba nti aguze ye Mwami Kisitu nga yakozesa mwannyinaze oli yagamba ebigambo mwannyinaze byawandiika bwe twamala okuwandiika ne vice chairman yaliwo vice chairman ki Wekamuli Mwami Kivumbi RC1 vice wa RC1 nenga RC1 chairman taliwo naye oyo twali naye mu mmotoka bino byonna bikolebwa mu mmotoka twabikolera mu mmotoka wali ku mafuta temwatuuka na ku ttaka bagamba tebaagala kutuuka wano ku ttaka bajja kukola ensasagge tebaagala motoka yaabwe bagirabe ennyo wano
okuba baali bagira bakodda kiseera byagira ne deputy RDC emotoka teyali ya kitongole yali ya muntu buntu ya bwannannyini tebayagala kusasamaza bantu bonga bebaba ku nsonga gye babawa ne vice chairman nga mwali vice chairman yali olo chairman taliiwo era chairman wano okusooka njogera ne chairman angamba tabimanyi chairman ekyamugana okubeeramu chairman yali akwataganye n'ono Senga ate nga bo balaba Senga ajja kubalemesa okutwala ekintu ekyo mu maaso era chairman naye n'akivaamu ne twalika nekolagana ne vice mwami Kivumbi ate nga mwami Kivumbi oyo vice chairman ye mwami Kivumbi kati mwami Kivumbi oyo ate ye amuyungamu yali mukalazi defense kazanyo kawanvu olwo defense w'ekyalo kino yalimu naye kati ennaku zino bamugoba n'omugoba ebiseera ebyo ng'akoze obuvuyo bungi era bamugobako ne bateekako defense omulala kati mwezi gugenda kuwera bano balina ekibagattawo ntyo kati oyo mwami Kivumbi ekyamwegasa babeeza ne mukalazi ddiiru mwami Kivumbi yawa mukodomi wa mukalazi yawasa muwala we ate ye defense ate ono ye vice kati ono mwami Kivumbi bwe yalabanga mukazi we yalabanga ekimulemedde okubeerawo kuba ye yajja buzzi kuno si mutuuze waako ayina gye yava esadi zeeyo mu busiro so tudde wano ku vice mukkiriziganyiza endagano muteekamu ssente mmeka endagano twateekamu ekitundu ekyo disimola 35 twakibaliramu milioni 15 bwe muba mu mmotoka awo tebabala cash milioni 15 zibawa tebaatwadde ennusu ebitaano Irulamu lokole ekiwandiiko kyaliko omukono gwa chairman gukakasa nti watunze tekyaliko era mukono ogwo nze nagugaana oguteekako tugamba temunatusalira mu wantu waffe n'olwekyo ebintu ebimu tetugenda biteekako ndagaano kuli tekulina kubaako bajulizi tekulina kubaako mukono gwa chairman kuba naffe temunakola mulimu gwaffe gwa tutemeratemeramu Kone bagamba tukkiriza. Kati already okutte ku ttaka eriri mu Bakayanya. Esebo. Eri Bakayanya nga family okulitematema. Ate osoose ne mutemako olwabano abakuletedde eddiru bo baweeko etundu then basoko basdemate basobole tutemeratemeramu. Basomole okutemeratemeramu mmwe. Esebo. Naye ngo okutte ku tundu erikayanirwa mmwe abanje abalemeddwa okukanya. Era kyekyo bwe kityo kya. Kitegeeza okay. Ekyo kitegeerekese. Esebo. Aha. Chairman kitegeeza endagaano mwakola etajjudde. Teyajjula. Kuba teyaliko bajulizi, teyaliko chairman na stamp ye. Teyaliko bajulizi. Okay. Era ne chairman RDC we yakiraba n'agamba singa kwaliko abajulizi mwanje obadde owedde. N'agamba naye nga okutali bajulizi ngenda kukuyamba ne bannyoko. Akati endagaano eyo emala okukolebwa bweti nitutako emikono. Gwe nani? Sinimwa nnyinaze ono nakintu. Nange neeteekako. Naye endagaano ne bagamba nga bwe tajjudde bulungi vice chairman yabagisigaza. Bo tebajja kugenda nayo. Kati baga nti bajja kugenda nayo ate ne bagikuba ebifaananyi. Copy. Ne bagikubako copy. Ne bagamba temugambye temujja kugenda nayo. Ate kati ebifaananyi by'omukuba yaki bwe mutuuka eri ne mutwekyusiza ne mwongerako omuwendo gwa ssente nga mumaze okugyamu kopi mmwe. Ne bagamba endagaano ekitukubisizeeko ebifaananyi tulina bakama baffe betutambuza nabo ensonga zino mwe be mutalabye ez'okutemerako politiku ez'okusooka okututemerako ku kikaayanirwa kituyambe kati tulina obbalaga empapula zino nabo bategeere ekigenda mu maaso wadde temubalabawo era ne bakikuba ebifaananyi nakyo ekifaananyi ne bakitwala. Vice n'asigaza kopi. Naye nga vice teyateekako mukono nga ye. Ng'abaddewo. Temwateekako bajulizi. Tetwateekako bajulizi. Era naye yatunula butunuzi era ekiwandiiko ne tukimwa n'agenda nakyo. Essaawa zino akiina? Essaawa zino ffe tetukimujjangako era ne chairman RDC yamugamba kiroobeera nakyo kikuume bulungi saagala kintu kirala kyeyongerwako kuwandiikwako. Kubanga nze nali maze okukifunamu kopi nga nkimusabe ne nkyokisaamu kopi. Okiyinako kopi? Kopi mukulu gundi yagintwalako nakiwa vice chairman RDC.
n'agitwala ni waliwo gye nali olupapula wali ofunye Nziruwe najja we nagamba nti kangende wa vice mujjeko ekipapula kiri enenkyukeseemu nogamba vice obwedde ku simu tugikubako nga teriiko nenkomaawo nenzirayo ekipapula ekyo twakisigazaako kopi eyesebo so kati awo tutegedde kutya bwe bafuna ku ttaka lino miliyoni 15 batwalako decimals 35 nga zibalirirwa miliyoni 15 naye nga tebabawaddeeko yadde 10 muwaddeyo ttaka libayambeko okutemaatema ettaka eriri mu era mu kaseera ako eringa kapito gwe baateekamu baagula ekkalaamu n'ekitabo twawandiikamu byebyo nusu 10 ekitabo kyayinza n'okuba kyali kya 5 kya 10 bakwasa ne 15 n'agenda n'alita ekkalaamu n'ekitabo era ne bamugamba balance musigaze wasigaza balance wameka gali 12 balance dazisigaza n'oli mwannyinaffe eyava e Kampala n'abagamba sina transport agenda kumunzizaayo mwe mwampise naye ne bamuwa omutwalo gumuza Kampala omutwalo gumuza e Kampala bo bamaze okutula zisete ze baafulumya kati bano bonna baganda bammwe esebo olwaleero kati muli kimu naye mu kaseera ako bonna tewabagamba nti ettaka lyaffe lye muganye tutemeeteme already entemyetemyeko Ekitundu twaliwoko ne tukubawo olukiiko naye senga yaliwo ne tugamba tugenda kutemaatemamu naye agenda kufunako olwo senga teyadda yali afiiriddwa okutemaatemamu teyaliiwo naye omugabo gwe twagutemako nga kweguli so already mugenda ottema omugabo nga bali bamaze ofuna mwabasaliddeko dda bali bo be baleeta omupunta basooka kukubako kyabo bajja n'omusaveya bajja n'omusaveya mwami bamugyeyo kugombolola nasooka nakubako ekyabwe nga RDC ekyo RDC kye yatwala bano abaami ab'Emityana Mikulu Bisangwa ne Mwami Kisitu nabo ne batwala ekyawaggulu naye ne bagamba bo ekyabwe bano abeerosi tebagenda kifunako mbu bali ne deputy RDC ku kintu ekyo decimal 2 ku decimals 35 decimals 15 baziwani zatwaliwa abakakiiko okuva ku RDC1 RDC1 ye abigana RDC1 vice yaliwo batugamba anti batugamba bwe vice yatwala era lisende basinga kusimu ya mwami mukalazi emitwalo 5 ne bazigabana n'oyo vice buli mwana atwaleko emitwalo 25 fwe batugamba abaziweereza tugende mpola vice RDC1 chairman oba chairperson w'ekitundu kyammwe kino bamuyitani mwami Kivumbi Kivumbi Lawrence ye chairman twali naye wano ye chairman Kigozi RDC1 Kigozi Edward RDC1 ndako tugende mpola RDC1 ye Kigozi Edward kati ye Kigozi Edward yagamba ensonga zino takola ki tazirimu kitufu lindako kitufu mwali oba tazirimu chairman 1 chairman twasooka tugendayo okusooka nga batuwadde ekipapula abine ebyokutunda tabirimu naye vice we yabirimu kitegeeza RDC1 teyabirimu ekyo kikiryalingiddwa okay kati vice we ng'omuntu so singa ne defense yalinga wakati kuba chairman atunyonyola agamba kino yakikubirawo nga lumu n'akigaana yensonga lwaki naawe tewagenda kufuna mukono gwe mu kutunda wamanya nti takiwagira olw'abaana abamu okubanga baganye okukolagana naki nammwe so kati decimals 15 ziweebwa ani naani mwami decimal 15 zaweebwa RDC2 olutubuusa omutendera RDC1 tugivuddeko naye RDC1 erimu vice okay nitugenda wa RDC2 mwami Dodoviko RDC2 ye Dodoviko mwalimu ne kansala mukyala Nansubuga ontyo naye yaliko ku nsonga ezo ez'okutemaatemamu ng'abakakiiko kwe kuli ne mwami Busuulwa Ssaalongo so abo ne batwalako decimal Busuulwa Ssaalongo ye RDC3 RDC3 ye
Yesebo. Ne Dodovico RC2 Yesebo. ne Nansubuga kansala wa RC2 be batwala decimals 15 kansala wa RC1 aliko RC1 wa RC1 okay be batwala decimals 15 tusigazaho decimals abiri kuzikwasa tumotana yesebo ne Lutaya ye mwami Busuulwa eyo cabinet yali cabinet ya Busuulwa yonna yali nene yegombolola yonna yatwala awo yali wano yatwala Ekitundu ekyo decimal abiri zani decimal abiri zezabali mwami Bisangwa James abwegundi abemitiyana abava mu office ya deputy senga be yagenda mu okwekubire okuva mu office ya deputy RDC be bagabana ekitundu ekya decimals abiri then RC n'abayo zino zakolagana nazo ne bawaziwa 15 ze decimals 15 okay yes Bikito bukyali se mbadde njagala okulira ku senga ye bwagenda kubanga senga kati byonna okuva tuva ku senga kati senga bali batapinga diru njagala atubuulire diru ki isebo je yakutula nabali na neri kwero kuki ewa RDC kugombolola atukokubaleta ngate ye yatwalayo senga yanguwa tumalirize ensonga ze nawe zikomawo onyonyole ojogera kunyonyola waliwo genda neyetereza tetuli mu interview kakati bana yagenda kugombolola senga yaleta bano andi waliwo mbadde njagala atangazeemu mwanyinaze ayinza okanyonyola obulungi Chairman twagendayo nga tulina ekiwandiiko kyetwemulugunye ekyava wa deputy RDC netugenda ewa chairman RC1 kyava agamba ebintu ebyo mwabimbuusizza ne mubitwala emitiyana kati n'olwekyo wano simanyi wengenda basalira amagezi naye nga tumugamba ffe tetumanyi kusoma tubali twagala otusomere mu kiwandiiko kino nagamba ekipapula ekyo nange nakifunyeeko naye kimpita mu lukiiko olwalugenda okutuula alo olwasooka okay kakati senga tukankulinde otulire ddala munnange senga abatabani bano n'abazzukulu bo kuliko omuzukulu eri senga baba batabani bonna bawalabo ne batabani bo bali kubuuza omuzukulu yoli okay kati bo wagenda nga ensonga ziremye wano gw'okujja ku RC wano chairman wali nsonga ki yakuleeta ewa RC1 nze bwe mala okuwulira nti ekibanja bakitunda kyonna sina awantu walala wonna we nagenda nagenda mu ofisi ya deputy RDC ne mugamba nina obuzibu tulina ekibanja kya taata wange naye taata wange yafa era wali wewaka ewaffe naye mpulidde nti abazzukulu baagala kutundawo bakole ki bamalewo naye mbadde njagala otutuuze tusobole okukola ki okugonjoola ensonga ezo mukyalo oyo yampa ebbaluwa yiino ontyo tebagiwadde yampa ebbaluwa yiino kati bwamala okugimpa tulabe ebbaluwa esoma ki ontyo eno wampaako kopi kaakati nenzirayo naŋŋamba naye tujja kujja ŋŋenda bbawa olunaku tutuule oba olunaku lwali lwa 19 kaakati ampa olunaku tujja tutuula atugamba kuwalwa 14 mu gw'omunaana atugamba kuŋŋaanya abaana bamwannyoko bonna famire yammwe mwenna mutuule bwe munaamala okuŋŋaana muddemu mu tuba tetulina kuŋŋaanya baana mpulira essimu yava mu office ya RDC eya deputy RDC nga baŋŋamba mukyala Nabulya tukwetaaga ng'ennaku z'omwezi 17 nga mubuuze n'essimu evudde nze nkola mu office ya deputy RDC ate nze omukyala akola mu deputy RDC mu office
alimu akolamu mukyala naye yankubira essimu yali mwami. Kale nange saagaana nga 17 zaatuuka nenzija. Bwe najja nasangawo omwami Busuulwa wano n'abaami abalala besimanyi mannya gaabwe. Kati nga baŋŋamba senga abaana tutudde wano ensonga yakugonjoola nsonga zo. Nga tetunnaba kutuula deputy RDC yakubira mwami Busuulwa. N'amugamba nti mwami Busuulwa mbadde njagala mukolagane ne senga w'abaana mumalirize ensonga ezo. Mwami Busuulwa wano yabeerawo nga deputy RDC era nga aliwo nga chairman w'erosiferi. Ebiti ebyo byonna yabirimu. Kakati aŋŋamba senga abaana tutudde wano olw'ensonga y'okutema abaana tubagabire ebibanja. Ne bw'onookaayana era ojja kufa ekibanja ekyo bakigabye. Ate era ensonga zino ze nkugamba ne bw'onoogenda mu kkooti by'ebigambo by'ojja okusangayo. Era mu mateeka ekijja tekiriiyo. Ensonga zeyatandika nazo. Kyenva munnyonnyola ne mugamba nti ekijja tekiriiwo siganye. Naye ate ffe wano era we tuteekwa okuziikibwa kubanga ye waka waffe. Nze naalibadde n'endowooza egamba nti bwe mubeera munaatema mu kibanja paati y'awaka esigale nga yesinga obunene. Ewasigaddewo tulyoke tusaleesalewo tulabe afuna 25 afuna 10 alikole ki alitwale naye nga paati y'awaka yesinze eki obunene. Yanziramu ebigambo bino naŋŋamba nti gwe bw'oyagala ekijja tukiwa wanene n'abagenda okugabana oyagala baseeza. Tugenda ekijja kukiwa bazita batya dismol ana. N'awaka wonna tuwaawo dismol ameka ana. Ne mugamba ekyo oba okoze ensobi olw'ensonga gwe tomanyi bwe twenkana. Omuntu ayinza okulemererwa gy'alemereddwa najja n'akola ki n'afuna waateeka akayumba ke. Kino ekyokugabana si kigaana. Sente tusobola ozikozesa ne zikola ki ne zigwawo kubanga buli ayagala kukola ki kutunda. Nangamba gwe senga abaana gwe kirabika gwe mululu gwe gukola ki gwe mululu gwe gukulya obubi. Kale tukuwaddeko fuuti 5 ku 10. Olwani agamba ebyo mwami Busuulwa. Kyenva nziramu nensirika nze nangamba kakati tugenda gabanga ennaku z'omwezi 28. So gwe ali kuteekawo embeera yakusukkulumyeko kubannamu abalala mu family. Tebansukkulumya ate. Just bakuwe 5 ku 10. Ku 10. Okay. Kakati tukola ki nga nze nzirayo eka baŋŋambye tukomewo wano 28. Kakaliwa wagamba Busuulwa n'omugamba abaana bano bamboola. Bwe baba bamboola ono mwanje yasala poloti n'agiwa muganda we. Kati naawe bakuboola bwe baba ng'oli baamuwa gwe lwaki tebakwongera ku kibanja kino. Busuulwa we yakugambira tugenda kuwaayo 5 ku 10. Okay. Kati twawukana nze ng'endowooza yange neya Busuulwa tekoze eki tekwataganye. Aŋŋamba tudda wano nga 28. Kati bwe nzirayo ne baŋŋamba tudda 28. Saako 28 tezaatuuka ng'ennaku z'omwezi 22. Mpulira essimu nali ngenda kuziika. Nga baŋŋamba senga w'abaana oliriddawa? Ko nze ngenda Masaka kuziika. Olina ebintu byolekayo. Bakugamba nga tuli wano. Ne bagamba ekibanja kino twetaaga okumanya kyenkana ki era twetaagayo omusaveya asobola okuba ekibanja kino. Senga n'abuuza ez'omusaveya zigenda vaawa. Kwa Busuulwa buli agenda ofuna ku kitundu kuno kwe tugenda otetenkanya tujjeko ezaki ez'omusaveya. Kati awo senga teyaddamu n'asooka nakola ki
n'atambula n'agenda nga bogende ku ky'omusaveya yawuyatti yayongerako n'atambula n'agenda kati awo ne tusigalawo nga bo bamanyi nti balina kuleeta ki musaveya naye nga senga takkiriza senga ye teyaddamu kuba yabuuza ez'omusaveya zigenda vaawa kati bo ne balowooza nti kanondooza akapoloti ke bagenda omumuwa kaba kakoze eki kaba kamaze senga era ye senga n'atambula nakola ki n'agenda so wagenda tokkiriziganyizza nabo ye teyabadda okay kati bwe nga baŋŋamba tuddamu tutuule 28 okay emisamale senga wetusinga okwagala okumanya bw'ogenda mu ofiisi eri oyina ddiiru yonna gye wakutula n'abantu bali balyoke bagireetere bano ab'eggombolola nedda ssebo ala tewakutulira ddiiru gye wakola nabo nedda ssebo era ku ofiisi watwalayo ebbaluwa nagenda nenjogera n'ebigambo RDC nampa ebbaluwa eyo era bino byonna abikola ng'ebbaluwa eyo tagimenyeewo ndowooza wansi ebigambo ebiriyo biraba ebiriyo wansi wansi ebigambo ebiriyo bigamba birina not no activity or any transaction should be carried out the said land ku ttaka lino police should take charge to see out no activity should be carried out on the said kibanja. So RDC office of the president bakakasa nti tewali muntu lwogendayo ne bakuwa ebbaluwa eno bayimiriza emirimu gyonna egikolebwa ku ttaka lino era ne bagamba nti tewali muntu yenna akkirizibwa kutunda oba kuyisiŋŋanya ssente zonna ezeekuusa ku ttaka lino. So bwe bubaka bwe wajja bwe najja nabo n'obutegeeza bano banno anti bampa ebbaluwa njiwe oyo ne bagimpa njiwe LC3 ne bagimpa njiwe LC1 so tewakutulirayo mbufunze bano kyebabadde baagala okumanya so kati bali bayita kyogezaako nti bakuyita mabega sina kye nakutula olw'okuba nga nali mpakanya kino kye baakola ki kye baaliko bo kati kiziganyiza ne senga kyekyo bwe kyali kisoboka okuba nga wekyali so kati kati bino byonna bigenda okubeerawo nga talina bbaluwa emenyawo ki eno emenya biragiro bino ebiyimiriza office ya RDC yayimiriza emirimu egikolebwa ku ttaka lino ntyo kati bakola emirimu gino gyonna nga nze siriiwo gwe ng'oli mugumu nti baayimiriza basi bankubira ne baŋŋamba senga abaana tuli ku gulawundi wabula tukulinze tetukola ki tetukulaba n'omusaveya ajja ne mbagamba nze siriiwo ngenze Masaka kukola ki kuziika mumpeeyo olunaku ki olulala ne baŋŋamba totusumbuwe egombolola yonna etudde wano nga teffe tudda ku ggwe tulina kukola kye tuteekwa kukola ki eggombolola yali etudde wano kati tunyumiza eggombola lwetula wano kyekyaliwo olupapula lwerinange lwenjagala okuleeta oba lukwatagana ne luno lukwatagana oluddamu okukkiriza emirimu ono baba bayina lwali kuba lukiiko wano nalo lwali kuba lukiiko bwano twatudde mu nsonga za famire baluddamu nga bali bajjambo kati senga oyinza okuba wala waddeeyo n'osirika n'ebbaluwa egaana emirimu gyonna okukolwa wano ng'ate bafuluma ebbaluwa mu ofiisi y'emu baba bamuwe eraga nti emirimu gigende mu maaso anti kati nze mwanje bwe mba namuwa olupapula kati ate ye teyampa yaba teyamuwa olwo anti bali nedda senga bali bamugamba empapula bo be bagenda zitambuza kubanga yabagamba bannange bino ebintu we bituuse bijaleeta emitawaana mmwe mwennyini mwe mbamukwata ezo empapula n'olupapula olumu LC1 alabika alulina so bamuyita wano nga kuba bamukubira senga teyajja LC1 bamukubira nga bali wano busula n'amugamba kyeyamaani tuli wano eno tugenda wa mwanje kati kyemani amala okuvuga emmotoka okuva ku Gombolo tuuka wano addamu okuba ku ssimu ya LC2 nga LC1 nga teriiko n'akubira vice andi ate nga LC1 teyabiriimu yagaba siyanja mu nsonga za mmwe mukudde okusala bo bayitegeza ye vice ye nga ye yayagala akolewo nga LC1 okitegeera kati yatwala kiri nti nno kyemani watali yasobola okukolawo bamukubira bamugamba kyemani ate kyemani ye kyatamanyi vice okola ki oba awera ye vice yajja ate vice akikola mu nsobi mbuuze etya ensobi gye yakikolamu bweti eri bweti nti teyasooka kukola ki
kwogera n'oli chairman kumugamba nti basiriwo geno nyame ku nsonga ne stamp yajja naye alabika. Okay. Aha, eno Mityana district local government lwe lupapula tujja dubateerayo. Aha. Nawuli Regina. Olonze naluleeta. Luno gwa luleta ngandujja ku district Mityana wa RDC Zakaria kiri gwajjo kibanja ini kimuli. Muzayi wa mwe kiri gwajjo Zakaria. Okay, this officer's land that the late Zakaria kiri gwajjo located in Kimuli was distributed in the way the family members were not sent in with. I'm writing this letter calling all family members for a meeting scheduled on Wednesday 30th mu mwezi gwe 10 2024 at the late Zacharia's home to look into this matter. NB, you are forcibly directed to stop the act of distributing until the matter is amicably resolved. Bakusomera ekiwandiiko kiri meeting yatuusibwa wano mwangambye temwasomako okukwabamu naye ekiwandiiko kino bakikunnyonnyola nga bakikuwadde bakugamba bugambi kimu nti meeting yakubaawo tebakinnyonnyola. Ekiwandiiko kino kyali kitegeeza nti office etudde nekennenya ensonga zammwe ezamugenzi Zakaria kiri gwajjo ez'ekibanja ekisangibwa wano mu Kamuli era ng'ekibanja kino kirimu ensonga eziganye okuggwa eziri mu mmwe abafamile. Ensonga ezo ne bawandiika ne bagamba nti ebbaluwa eno, I'm writing this letter, tuwandiise ebbaluwa oba mpandiise ebbaluwa eno eri famile bonna abali mu famile yammwe nga babasaba wabeewo meeting obanga babalagira mujje mu meeting eyali n'okubaawo ku Lwokusatu nga 3 omwezi gwe 10 mu ngambye yaliwo era mu maka gano gennyini ag'omugenzi Zakaria mutunule mu nsonga zino era ne bateerawo NB ne babagamba nti you are forcibly directed to stop the act. Mbunambiro akagambo NB kaba ka bwangu mbunambiro mu mateeka okusinza ku office mwagenda ebalagira obutabaako kikolwa kyonna kigenda maaso ku ttaka lino okutuuka nga ensonga zino zisolovingiddwa ne kiddayo ku bbaluwa y'emu eno so kati ebbaluwa 2 eyasenga neyo zibalagira okuyimiriza ebikolwa byonna ebigenda maaso ku ttaka lino. Mbuuza nga 3 meeting eno ole mugituulamu mwali mumaze okutema kakali akatundu byali maze okutema naye nga temuli bitooke nga ne mwamenya abasalako ettaka liri baalimenya bamenye ebbaluwa okuva bamenya office ya president yayogera ya RDC at the same time ne bamenya ne Mityana district local government ne biragiro okuva ku district nabyo ne babikola ki ne babimenya ontyo ebbaluwa tugiteeka kati ogitegedde. Kiki ekyali wano mu meeting y'eggombolola nga bamugambye abakulu batudde meeting yanga 3 bweyaggweeyo nga meeting ya 3 ng'ewedde basenga wano bantuma ne baŋŋamba nabagane n'omwami ono eyasiba obugoogo obwo twogere naye akkirizibwe okuddizibwa ssente ze abamuguza bamuddize ssente ze kuba yaliwo mwe temwaguza bali ati ne mmugamba basenga bantumye abakuguza bakuddize ssente zo ekifo kyaffe kituddire. Omwami n'agamba nti ye takomyawo ekifo kuba n'okitundako yakituuzeeko dda ekitundu n'agamba ne poloti eri awo manju awo naye mbu yagifunyeko miliyoni 2 n'agamba n'olwekyo okujja nga tulina walala we tumuguza ye yajja kiwuliriza n'ekyo okumuddiza ssente takyetaaga. Ekiwe ekito bwe kyali nakati waali no kakati mwe mwali senga yakuwa magezi
olumutandise okukolagana olw'okuba musojjeeko wakati muwadde temukolagana naye mumala okumanya nti abamu kummwe mwekutuddeko omukulu tuli mu meeting naye bambi alabika yakooye so mwaddamu ne mukkiriziganya olwo famire etandika okwegatta mukkiriziganya nti ekyali kisaliddwako kyali kikyamu mwagala abaaguza ono bamuddize ssente ekitundu kyammwe kiddemudde mukaya n'ebyammwe ng'ebya famire omwami abagamba takwata ssente okujjawo nga tulina awala twagala omuguza n'agamba ne waba waka wonna wonna wagula ye obusobozi abulina timutule nga famire wonna oba mwagala munguzeewo ebbaluwa yo yeeno neyo yoli sizikyaŋŋanya si omanyi wano tetuli mu kooti ontyo so nanga amawulire n'ogazze wasenga nengazze wabasenga neŋŋamba omusajja agambye ye tayagala kumuddiza ssente kati temumubanja mubanja oli ojase nomumuvunaana yajja atya ku ttaka kyetuvunaana fatumubanja yajja atya ku ttaka ani yamuguza ffe tetumumanyi mu ndagaano ye okubanga kuliko omukono gwange mba namuguza naye ate abaana bagamba bakolaga balina endagaano gye bakolera mu mmotoka mwaŋŋambyeko yakola endagaano gwe baawa olupapula olukalu asayiningeko naye yagambye tusobola okwogezegana naye ku ssimu ani yasayininga muŋŋambye ani yasayininga olupapula olukalu empapula ze baatuwa mu nnyumba nga bano bamaze otwala ssente ku ggombolola sente bazisasulira ku ggombolola kati kiri bwe kiti bwe bajja wano mu miitingi y'okusalamu omusaveya yakwata enkoba ze bayayina kasimu n'atambula ekibanja kyonna n'akitambula n'amala okumanya ssaako yakyo bwe kyenkana bwe yamala okukimanya bwe kyenkana n'abuuza ewaka wano mwagala wasigale watya kati ne bamugamba sooka opimemu olabe katumugamba enju eri esigalawo eno esigalawo kati n'apimawo n'ayita wali bwati n'ayita ne wali bwati era nga bw'okiraba n'alekawo n'ayambuka ku bijja n'agamba ebijja n'atuuka eri waggulu ku bijja n'alabawo n'akomawo wano wakati n'agamba eno ennyumba we beesigazza awo wati bwe basalirako okuva wali ku kkubo paka ku kijja we kikoma edisimolo 75 ziba ziweddemu wano ng'asaze wonna okuva ku kkubo paka ku kijja n'addamu n'abuuza abantu bali bameka ne bamugaba abantu bali 7 kati n'addamu n'asalawo wakati poloti gye baali bagambye nti yasenga ono nga gye bamusalidde eka emu eka ne decimals 73 bwe balekirako decimals 75 eka mba mujingidde mu decimals ne bagamba tekimala kati ne bagamba kati tusalako okuva ku kkubo ekyennyumba niwo wano weewati ennyumba esigalawo n'ennyumba eri esabo abisigadde kati wakati awo n'asalawo poloti bajjajatemuabeebuuzaako bajjaja bababba tebasooka okubbamu abaleeta obuvuyo n'asala wakati awo n'agamba ye yasenga wakati awo ne tugenda ku bijja nawo ne basalawo edisimolo ez'ebijja kati mu kusala wali bo basooka wali ndowooza nga bano be bamugamba kubanga sijja kugamba nti bano bafula nti be bannannyiniwo kubanga yatambulanga nga abantu bangi abamutambulirako ne basala wali bali abeegundi mulina we muŋambye nti wano wajjulawo emmotoka nga mpitirivu lwerwo nga ki ekibaleese bonna anti ndowooza bali babagambye mu kino ekibanja kigenda gabanwa naye buli agabana agenda atundirawo so wajjawo abasuubuzi b'ettaka ne baba bangi era ne batambula ekibanja kyonna nga buli omusaveya gy'alaga nga nabo ne bamala otegeera puloti ziri mmeka ku mmeka kati abo batandika otugamba bwe muba mutunda nze $5 million weziri gye twatandikira okukaayanira
kati tutandika kayana abasuubuzi baali bagula 5 enkuba ejja kati enkuba bwe yajja twayawukana ono yali mu kiyungu n'omusawo bana omusave yamwe yali n'abaki abantu abalala fene tuyingira muli midnight n'abantu abalala abantu basigala muno mu nyumba ab'eggombolola Nyumba zonna ne zijjula. bali mu nyumba ati bayingira muno mu nyumba batandika okukaayana ngene amaloboozi mangi mulimu omukazi atya oli omwandiisi w'eggombolola yali mu nju kati nze mba wali omukazi mbuuza bana ekyekiri eyo mu nnyumba ko yenze ebintu binsobedde nti eri balinga abali mu kalulu asinza ssente yakola ki yatwala kati bamala batugamba bannange enkuba ekedde tuddayo bakuba bulungi byonna bamaliriza tukomawo nga bagamba muyingire mu nnyumba kati ono omwandiisi avaayo adda wali eri nga ganza ebintu sibitegeera mujje wano tukole empapula ze mugenda okusigaza tugende ko bali tokolera wabweru jangu mu nnyumba tugenda oyingira mu nnyumba atulya bakaayana esente esimanyi sente teziweze ate ze tubagambye tezikoze eki teziweze kofe sente ezaaki mwe banyini taka mwebuuza tubuze sente ezaaki batugambye batugamba ebyo musooke mubireke twazze kubagirira kati musooke mutukole wano sente mbitulekere kati tugenda okuwulya oli ayimirira abagamba bannange mwesimanyi linnya naye nga bwe mba mumulabye nsobola omubalaga n'agamba bannange nno bino ebintu temubisagiramu mbawadde sente zange munkolere endagaano kati endagaano gye basooka okukola tetwayinako mikono n'agibabbako mu nju n'afuluma nayo kati mu kufuluma bamugamba endagaano gy'otute ya kicupuli taliiko kintu kiraga awo enyini mu nju oli ali bweru abala bali munda mwe bakayanira bano bakayana obusimu awo bwatandikira bwe tutategeera kiki onaafulumadde eno oli akwata eri baali bagenda kulwana kyetavambaga bannaye tewali gwe twayise mufulume mugende tuggalewo olukiiko lwa famire ne bagaana kati bano kye baakola waliwo omwami bamuyita Bulaaka ndooza n'oyo omwami ne bakwata emmotoka tetumanyi yabagamba nti Busuulwa yavunaanyizibwa ku ebyo ne bavuga emmotoka ne bagenda kati wano ne wasigalawo babbulooka abatategeeraganye tebategeera kiddako naye nga balina gwe bakwasiza ssente ezaasoose okwogerwa nti tutundawo $7,000,000 kati ono akwata ssente azisirikira kati bali baba bagenze kugombolola basasudde akuba essimu agamba bannange mukoze mutya nga bali bandooza bamugamba ebyo ndowooza birowooze zaaliyo nga bamugamba ssente tumazo ziwaani Busuulwa nti $1,000,000 mmeka tipulya $8,000,000 bakubira lutaaya yali akutte ssente ezasooka kati bano batandika okwetyanga bamugamba ffe twasoose okuwa ssente zaffe ezaffe zikolera mu nfo kati bwe mubanga bwe mutyo bwe mukoze ezaffe tuzaagalamu $1,000,000 namba mwami lutaaya bulooka wa Ssaalongo Busuulwa atana era naye ali kakiko k'eggombola k'ebyettaka ng'agamba nti eza nga bali bamugamba ffe tetuva wano nga temutuwadde ssente zaffe ate tuzaagala zikoze eki zijjudde kati awo kakiiko we kakyankalanira netandika okuba nga tebakyategeeragana buli muntu ayogera biki ayogera bibye bano obusimu bwe buvuga bafuluma abweru bano eno tukayana nabo bayingira mu nnyumba bajjudde nga tetubitegeera awe batandikira okugamba mututeereko wano emikono oyo omukyala ng'agamba zino empapula ze tukola zibayamba oyo wokugombolola bamuyitaani amannya simumanyi na linnya lye kyo sijja kulimba kubanga yajjanga ne ye vice chairman wa RDC vice we kati ye yaleeta akakiiko ke konna ekabeera wano kati omukyala kyenava mugamba bannange okutukozesa mutukozesa naye tetutegeera kiki tukola amaloboozi mangi ebintu tebikwatagana n'agamba zino empapula zemukola ze zigenda obbadiveeninga kubali bannammwe nga bazze bano abataaliwo empapula zino tugenda zookesaamu naye tetulina wano sitampu tetubalekera mpapula zitalina sitampu Linda kwagamba atya yagamba atya yatugamba zino empapula tezirina sitampu tetwaze
na sitampu kati zino ezigenda obba defendinga tugagenda nazo kugombolola zidefendinga ki nti okuba nga tuwaako tujja kulaga bano abataliiwo bwe bajja bakola bwe bati ne bwe bati buli muntu n'ofuna akapoloti kano nti era amateeka gaaliwo nti n'aba amateeka baaliwo zidefendinge mmwe nga bano tulina obbalaga empapula ezo naye nazo baazitwala ate olwo asituka ayimirira bw'ayimirira tumugamba naye musooke mulindeko temutuwadde kantu nakalagana kantu katya kamu empapula zonna olwo bagozitwala basituse n'empapula zaabwe zonna n'ebitabo byabwe omukazi yava atugamba empapula zino muziraba tugenda zikolera kugombolwa mumanyiyo lwaki muzikoledde ate wano koffe nti ye n'agamba tugenda kwata empapula zino tuzitwale kugombolola tukooneko sitampu ezirina okugendako bwe tumala oziteekako mmwe ne bwe mutazinona tugenda ziweereza vaisi yagenda ozibatuusaako wano ewa mwanje era ne basituka ne batambula naye nga mu kugenda ekyesente kiri kiseesa omuguwa kubanga bava wano nga bagamba ate kakati sente zibadde zirina kugukira kufa abakoze ate oli atakoze lwaki bamuwadde sente kati abo ng'ono agamba nti yasasudde tetwalabako nti obabadde bwa mutwalo nti oba zibadde 5 tetwazirabako era sente ezo ettaka lyaffe lye babawaako desimolo 35 bo tebalya ku ssente ffe tetwazikwatako tetwalabako yadde nti oba zibadde kalakweti oba bwali bwa 10,000 nti oba bwali bwa 10,000 oba zaali mutwalo oba gyali 2 oba gyali 5 tetumanyi bwe zaali zifaanana babagamba guli munyago kati ate bwe guba munyago mwalirabyo kati ekibaleetedde okwegatta olwaleero lumu abaali batakkiriziganya kimu nga musaleesale mugabana ebintu by'abakadde bammwe kati ki ekibaleese okwegatta leero ekituleese okwegatta kyekitundu kyaffe ekyatubbibwako ekyasenzebwako abantu betutamanyi ate era nze mbuyita nabubbi kubanga omuntu bw'asimba ebitooke ewuwo aba mubbi beesenza mu kitundu ate ku kibanja kyaffe basimbyeko ebitooke ffe tetubamanyi ate nga ne chairman atwala ekitundu kino naye tabimanyi chairman w'ekitundu kyammwe tabamanyi naffe bannannyini kibanja tetubamanyi gwe yaliwo lwaki leero nga walema okukwatagana na bano mu ntandikwa nga baneeganye then ki ekibaleetedde okudda mu kukwatagana olwaleero ekituleetedde okukwatagana olwaleero tukkirizaganyiza ne bannaffe be tubadde tukaayana nabo nga bagamba muffe twalya ssente ne tuzibalyako kati tukkirizaganyiza nabo tubakakasa nti twalya ku ssente era tetwazirabako kyekyo sebo mugenda kukola mutya okuzza ekitundutundu ky'abali muli bamativu nti kati ekitundu munnammwe teyakitunda yakulupanyizibwa mugenda kati kiki kye mwagala kati ffe kye twagala mwami Busulwa ne famire ye baddize abantu be baguza be bajjako ssente ffe awantu waffe tetutundawo mwali mwagala gabana bugabanyi ffe twali twagala kugabana ffe twalina baddembe okugabana gye tuba tusazeewo kubanga luno lwe beegabira lujja owulidde era omuntu bwakusenga ekyamwami Busulwa okukomyawo ssente era kikwataganira awamu nakiri ekitundu ekyatwalibwa gurupu ya RDC kuba yagamba obuyinza RDC yabumuwa ku ssimu anti twasanga omusenze ku kibanja kyaffe gwe tutaaguza tetumanyi yajjako atya oba ani yamuwaawo ffe tetumumanye yamuwaawo ate ffe n'ekibanja kyaffe ffe tetukitunda ekibanja kya famire kibanja kyakijja esebo so mwenna mukanya kimu ffenna tukanya kimu tekitundwa wano wokka we tulaba we mugamba nti tebatundawo ekibadde kitulelenganya wali kyengulu ffe kitulelenganya ekibadde kitulelenganya kuluviki nze ekintawanya kiri kimu ekibanja kino kya famire era mu kubeera ekya famire buli muntu eyali badde akooye nga gyakooye
nga yina kukomawo wano waka kubanga weewaabwe. Kaakati ate bwe banakisalaasalamu ne batunda tujja kusigala nga tetugasiddwa ffe wano bwe batuziika kyekibakayanya kyekitukayanya. mwe mugamba nti bwe kuba kugabana mugabanire mumwe munda tugabanire muffe munda ayagala abeereko n'akake kayinako obuvunaanyizibwa oba azimbawo nnyumba ye oba akulaakulanya oba alimako nnyaanya naye ng'akantu kaffe weekali. Ffe ekibadde kitulereŋŋanya nga tumanyi nti bano baganda baffe batunda wali ne balyawo ssente naye ate bo bagambye tebaatunda era tebafunanga ku ssente. So tebalina ndagaano entuufu era tebalina ndagaano ntuufu kwa wano. Esebo. So kitegeeza ababeera bali ku ttaka baliko mu bukyamu. Temumanyi lwaki kweba. Tulaba basimba bitooke, tulaba baleeta tulakita kusenda ewammwe ewaffe we mutaatunda we tutaatunda ate nga tubadde tukaayana lwa butatundawo. Kati bo bano ndowooza bwe balabye enkaayana ne bafuna bagitwalanga mukisa. bagufunanga mukisa. Esebo. So decimals 3 ze mwagala zikomezebwewo gye zaalagawa anti era abo abakirimu ssebo baba bakugambye ffe tetutunda. So kitegeeza n'abeesenzaako si ffe twabawaawo. wali wasibe kati nammwe mutya okugenda tusobola kugendawo. Oyo mwami yasenda n'asenda n'ebinaabiro byonna ebyammwe anti alabika yagula awo waaliwo aleete yamuguza era tetumumanyi. gusobola ogenda n'osende ewa neibawo aleete yamuguza fa tugende nti yuno yaguza era n'ebiwandiiko bibi era ffe bwe twamusaba endagaano ne stamp ya chairman kyetwetaaga kyokka. saba mukulu Viki omwami oyo twali wano mu lukiiko ne RC5 n'agamba nze ndi waddembe okukozesa wano awantu wange kubanga nagulawo. Chairman wero C5 n'amugamba wagula kwani era tulage ku biwandiiko bye wagulirako n'agaano bireeta. Yagamba yayogera ani gwe yagulako? Teyamwogera. Wabula ye yagamba yagulawo. Ne tumugamba leeta ebiwandiiko kwe wagulira n'agaana okubireeta. Era twayawukana talina kyatugambye n'ekimu wabula nga ye enkeera bwe tuva mu lukiiko yakeera kusimba bitooke ewammwe ewuwe nasibako n'obuntu bonna bw'olaba naye nga wano we yasenda waaliwo emmere yaffe. mugenzeko ku poliisi okwekubira emiranga nti waliwo asenza ebirime ebyammwe babagambye eki? Kale olwaleero lwe babadde balina okwogerako naffe naye bwe tutuuseeyo ndabye nga abatasobole kuyambibwa. Mu mawulire mu dduka lwa buki? Lwa butayambibwa twagala bwenkanya ssebo. Okuddizibwa ettaka lyaffe eryatwalibwa abantu be tutamanyi kuba ffe tetutunda ate bano babbi era tetutundangawo. Saa yonna singa mukwatibwa nga mutema enkumbi muli musimba esooli mwene enkuba yagato yensenene nakumiranga nabiwobe n'ekirala ssebo oyo omwami alimu n'okutiisatiisa kubanga waliwo abantu bagenda abuuza amannya gange gonna. Teyakkirizibwa kulinnya mu ttaka eryo yeyagulawo ye bw'agamba bw'aba yagula aba mutuufu eyagula nga tani yamuguza kuba singa twali twamuguza ate twandizeyo okusaalimbira era ffe tuli mu bulabe kubanga atambula abuuza amannya gange gonna. Anaalinnya nga takkiriziddwa yagamba bagenda kumuziika. Era yagamba ono lwali lunaku lwa Mande tuva mu nnimiro eri ekawanga n'amuyita musisi ye yamunona ku ppiki wali wamwami basajja ku ssomero yatusinkana musisi n'amuleeta n'amugamba mwami njogedde naye jangu oyogere naye era baatuula wano mwami n'amugamba omuddiza ssente amugamba muddiza ssente nti nga famire we yateesezza nti ssente zikuddizibwe. Mwami kyaddamu ekintu eki yagamba nze temunzikolaki temutawaana okunziriza ssente temukirowoozaako. N'agamba musisi n'amugamba oyo mugambe ssente yange yaki ya musaayi era bamanyi. N'abuuza ono n'amugamba senga oba muziikawa ono n'amugamba awaggulu.
namugamba mugambe tata wano okulinya muki mu poloti eri kono namugamba kale nja kukola ki nja mugamba era enkeera waalwo lolwo ennyini yali amaze osimbamu eddagala ekiro ekyo enkeera kwekudda kuba yali simbamu ku sande ekiro eddagala lyaki yaje ekiro sawa 3 awo sawa 3 bagira abantu basatu ku boda sawa nga 3 biri kitundu yali nga biri kitundu ne bayingiramu tufaluka okuva ebweru tuyingire mu nju nga bakyalimu era enkeera waliwo ku mandero bwe basimba ebitooke lwagamba yana bakubira bano nimbaga bananga kajja alabika alese eddagala alabika alitadde mu poloti era yakubira mula namukubira namugamba omusajja akoze eki alabika alese eddagala olwo ng'amaze babuuza amannya gange gombi netugana okugamusoka wa chairman namugamba yakubira chairman namugamba nze sirina ki simanyi mannya ge kwe kutuma black najja ewoono namugamba nze sigenda kuwa amanya gani gasenga wange gwe kanyini genoonyerezeeko ne bava kusimu nga tebakanyiza nakubira ono wamukubira ambuuza amanya bwamukubira ono naye amugamba naganza amanya sikola ki sigamanyi mwena mwagaana okuwaya amanya gasenga wakubira nemubuuza gwani naiti bwamukubira naye amugamba nemugamba oŋŋamba ki nangamba amanya gammwe kozi ono senga wamwe yaani nemugamba wabula nze senga ndwawo mulaba ate mulabye bukulu simanyi bannage matuufu kati onaŋŋamba aŋŋamba kubira nakintu ayinza okuwaayo amanya gasenga mukubira omulabulengenda omukubira nga mugamba basajja bano abaguze ono bakukubira amanya gasenga amatuufu togamuwa naŋŋamba nange bankubidde ya nange sigabawadde ne bakubira oli naiti owekawempe ne bamubuuza amanya gasenga amatuufu yaani bayina erinnya lyebayogera nalubo walesite bone bamubuuza ye nalubo walesite oli nakkiriza naye nga nti yegeego naye nga sigegage nga sigeggo ffenna abantu bana ife ne kyamaani abantu bana ffenna twagala omuwa amanya gasenga amatuufu so kirayika nga senga y'omu kubalemesa senga yalemesa kubanga ye yawaaba kati gwe yawaaba senga kizibu kati nze kizibu kyabwe amanyi nti nze ne bwenvaawo yagamba olwo namugamba senga otatetala nalinnya muki mukoloti eri era nga ye omutwe omukulu era sisobola girinnyamu sisobola era sigirinnyamu era n'okumwetaaga okumulaba simwetaaga abakulu bekikwatako ndowooza bagenda kulaba ensonga zammwe era bajja kubawa kyemwagala mu kaseera kano kati omulanga mugukubiraani bwe mwagala okusingira ddala abayambe oba jja abataase kumwe bwe muyita obuzibu omulanga waakiri twandigukubidde minisita w'ebyettaka mwami Sam Mayanja mukyala Judisi n'abakoobako mumukubira omulanga muyita amannya ge mumukubira omulanga jja abataase maama mukyala Judisi n'abakooba minisita w'ebyettaka maama mukyala Judisi n'abakooba minisita w'ebyettaka nkukubira omulanga maama bakitwala ekibanja kya taata wange jangu otuyambe yingira mu nsonga zino maama tukwegayiridde mu ngeri y'olukujjukujju abafere bayingira mu ttaka lyaffe tetwabaguza tetubamanyi na kubamanya ekintu kyaffe baagala kitwala ku maanyi tukwegayiridde maama jangu otuyambe waliwo omulala alina gwakowoola obadde oyagala ani omusika kati gwe ng'omusika era banno gwe baali bamanyi nti walya ssente omusika nganze nange nga singa wange bwagambye sigenda kwabukana naye njagala mukyala Judisi n'abakooba ajja atuyambe ayingire mu nsonga zino twagala bwenkanya kuva ffe twalinze siryanko ku ssente gwe bagamba ng'omusika nti nalya ku ssente era saazirabako yebasibo okay so tuvuddewo na ddoboozi limu bano bagamba nti bajja kututabaganya naye nga bajja kusaasaanya baali bazze kukutula ddiiru baali bajja kukutula ddiiru tebaali tebaze kututabaganya bajja kutula ddiiro nga bo bayisaawo ebyabwe kale ndowooza obudde bugenze saawa namba n'omusobyo
tugenda kukkiriza bwe muva wano mugenda kugenda still amateeka gasigala gatambula nga begalina okukola ki engeri gye mukkiriziganyiza nti muli kimu mulina okusigala nga mutambula ki kimu bonna be mukubira omulanga okubataasa baagala kakasa nti mummwe temuli yalya munnammwe lukwe. Maama Judith n'abakooba tukusaba ojjo tutabaganye kubanga abantu betwayita okututabaganya ate be beegabira ettaka lyaffe era ne balyezza. Bebaani? Mwami Busuulwa Tanansi twali ne RDC Chairman Busuulwa Tanansi Gombolole Malangala n'akakiiko ke konna ne Mwami Bisangwa James gwe simanyi mulimu gwakola nze okuva mu ofisi ya deputy RDC gye yava n'agirako ne Mwami Kisitu. Mwali muzeeyo okwekubira omulanga eri RDC kennyini. Twalemererwa okwogera naye olw'okubanga gwe twali twamutya okusinziira ku byaliwo byonna ng'ate ewuwe gye neekubira omulanga kati ate n'asindika abafere ne banziba. So nga LC1 bwetaabirimu naye ate vice wa LC1 ng'abirimu temulinawo omutima gugamba nti kisoboka okubanga ne RDC talina kyamanyi newankubadde kigambibwa nti deputy RDC ye yaliba alina kyamanyi. Anti kati Mwami Busuulwa bwe yayimirira mu lukiiko lwe twalimu wano naye n'agamba ye mukyala RDC yankubira essimu nze kennyini n'angamba nsindise Mwami Busuulwa abeerewo mu kifo kyange nange kennyini namukubira. N'angamba nsindise Mwami Busuulwa abeerewo mu kifo kyange kati nzaawo mba siina njawulo yakubuusabuusa nti Mwami Busuulwa balina connection nani ne RDC because ya syndical representative. Kati omwami yona abeerawo mu biti bimeka bibiri deputy RDC ate nga weero C3 byebyo. Katusabe ensonga zammwe ziwulirwe era zikolweko nga ne ku ground we mwongera okupushinga ki amateeka. Nze ng'omuntu ngenda kusooka mbagambe nti muddeeyo nga muli wamu nga family nga temwekutudde mugende direct office ya RDC yewasooka okwekubira nga asenga okulembeddemu bawalabo ne batabani. Ante sabo olwo lukiiko olubadde lulina okubaayo olwaleero baatuyise wali tubadde ku police DPC ne RDC baawuka. So kati nsaba office ya RDC ebeerawo nga nzigule openly mugende mwenna abagambibwa nti baatunda ne yadde bakiralify nze nti tebaatunda nammwe abagamba nti abaali balowooza kati nga mutegedde mugende mubuuze RDC obanga ebikolwa ebyakolwa deputy RDC gwe yabasindikira byebyo byamutuma okukola ki then kye munaavaayo nakyo kijja kubawa definitely ekituufu ekyokukola ki ekyokuzzaako. Kaakati ssebo yesenga bwe tumala okulaba ebintu bino byonna twagenda ku poliisi ne twekubira enduulu. Mwakola kituufu? Omukyala Lukungu kati bwe twatuuka ku poliisi awo nyingiriramu nange mu nsonga zino twagendanga nesenga ku poliisi okusobola okwekubira enduulu. Bwe twatuukira wa DPC kubanga ye yaliko mu lukiiko lwali lwasembayo olwo lwe boogerako olwanga 3 lwo lwalimu ne chairman wa district Mwami Mugisha olukiiko olwo. Kati bwe batusindika mu office ya DPC DPC tetwamusangayo twasangayo deputy DPC ng'ate gwe yasindika mu nsonga ezo kwolwo olunaku lwe zikola ki lwe batuula mu meeting atugamba nti ensonga zammwe DPC takola ki taliiwo naye mumulinde lero lwakutaano ajja kujja mu koleti asooka kusaala.
nga tutuula wabweru nga tulinda tugenda labaziwera ssaawa mwenda DPC takola ki tatuuka tuddayo munda omusajja atugamba kye nabagambye temwakiwulidde eyali mu ofiisi tudda wabweru tuba nga tusaba ku namba ya simu yani ya DPC main DPC owa police ye Mityana nga tumukubira nze kenyini nze namukubira nga mugamba olunaku lwe mwatugamba okujja ku police tubadde tuzze fa bettaka lyekamuli nga ngamba nti ate DPC bwatabaawo temukola nze ndi walandi nze ndi wa mataka nze ndi wa byattaka nga mugamba nti munange gwe wali mu nsonga zino kuntandikwa koye kati mubadde mwagala ki nga mugamba twale twagala wakiri tugulewo omusango ku bantu bana besenza kuki kutaka nga ngamba tekugulawo omusango kyetagisa DPC tomanyi ki olina okukola nze nina okugulawo fayiro ngenda kujjako statement nga mujjako nga tugenda mu land's office ku police eyo kati tugenda mu land's office ku police eyo mwalimu omwami yakambuwalira nnyo senga wange namugamba nze ensonga zammwe siziyingiramu mu kusooka mwazitwala mu DPC ne mutwala mu RDC ensonga zirimu abantu bangi nze siyinza kweyingiza mu ebyo kubanga bamala okukola vulugu waabwe bagenda ne ku ground bamala obikola ne bitabatabukira nga mwe mutandika ato tuleetera emisango gyammwe so naye nadduka obuvunanyizibwa nga tusooka tufuluma kati bwe tufuluma waliwo afanda omulala awo ye akola mu nsonga eziri political economic mu office endala nga munyonyola muko nga ngamba dayo mulandizi era gyoyina okukola ki gye batugobye kati ekirungi ekyatuyamba n'atukulembera muko n'atutwala bwe yatutuusa wali n'agamba ensonga z'abantu bano zikola ki ziri zitya kati awo oli n'addamu era n'atubogolera nnyo naye kati waliwo omusajja awo afanda omulala awo mu ofiisi y'emu eyalandizi bamuyita Kimbugwe n'agamba kike mwagala ekituufu ne tumugamba ffe twagala tugulewo fayiro nga tuvunaana abantu ki abali ku ttaka lyaffe nga atujjako senga statement okuva lwe byatandika okuviira lwe yagenda ewa RDC paka okutuuka okuba nga waliwo abantu wano kati bwe tuddayo omulundi omulala nga batugamba nti tujja kuŋŋaanamu wano twerondemu administrator ebyo byonna tumala obikola kati batugamba ate bawasenga amabaluwa agasamoninga abantu bano betukola ki betwogerako abeesenza ku ttaka bwe babagabawa ne bagaana okulinnyawa ku poliisi abamu babadde balina kugendayo jjo waliwo baali bayita jjo era ne batagenda kati ne leero tubaddeyo nga tulinda abantu bano bonna nga babasomunize baganye okujja kati tubadde awo nga twebuuza ki ekiddako naye nga bali batulaga nti nabo si bye bakola ki si bye baliko kwe kwekubira enduulu nga tugamba nti tuyambibwe amateeka gakole nga bwe galina okukola kale tetugenda ndooza kusukkako wano katusabe bonna bekikwatako benyigire mu nsonga yammwe muyambibwe era mufune obwenkanya tusaba bannamateeka be bayita okutabaganya oluusi abantu okutabaganya kitegeeza nti bo nga abasobaganye baba balemereddwa so kyabukulu kintu kyabugwenyufu nnyo okuyamba abo abeeremereddwa ne mubatabaganya ate omusaayi muzibu gwa kutegeera paati embali tebakwatagana na bannaabwe mu kaseera kano bakulaga nti bantu bamu olw'ekyo ekibagatta ekiyitibwa omusaayi so oluusi bwe tubanga tuyingira mu nsonga za family tufune limiti ate tumanye nti essaawa yonna abooluganda bita anytime bwe bikoonagana bimala ne bikola ki ne bikwatagana tebyatika so
byebyo tusinkane mu updates ziddako nyingi zikyajja n'ensonga eno tukyagirondoola era bingi bye tukyabawa ku ttaka lino tugenda kuli balambuza abongera okutuwa boundaries z'ettaka lino mu mbeera emu oba mu mbeera endala n'ekitundu ekyogerwako ekiriko abo abeesenza nakyo tugende maaso n'okubanga tukitegeera mwebale nnyo. Runesa Properties yife bakabaka mu kutunda amataka g'ebyapa n'ebibanja era nga tukuletedde estates ne properties ez'enjawulo okwetola eggwanga lyonna ku ssente ez'owansi okutandikira kakadde kamu n'ekitundu okugeza nakifuma kateete 25 ku 5 ku miliyoni 1 n'ekitundu 5 ku 10 ku miliyoni 6 namaliri kakuukulu 5 ku 10 miliyoni 6 25 ku 5 ku miliyoni 1 n'ekitundu tulina poloti ebugema okuliraana emabega wa university 5 ku 10 ku miliyoni 12 zokka n'5 ku 5 ku miliyoni 6 zokka nga kwoteeka mu office zaffe esangibwa kasangati ku 10 okulira na Equity Bank tukyalireko leero tukutuusa ku ttaka ly'ekirooto kyo ate ku bbeeyi layisi ate nga ku Runesa Properties tukuyambako n'okulaakulanya ettaka lyo nga tukubira pulaani z'amayumba ez'omulembe kwoteeka okuzimbira okumanya ebisingawo tukubire ku noti 774 12 07 10 ne ku noti 704 27 41 28 Runesa Properties, let's guide you home. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ngo lye Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsange ba ku namba 0752 887 15 15